ndi wa mukisa mu kanyomero kaffe kano akaaba kadogo akaabazirwanako negatiddwako Baleke Salim Sergeant retired. Sergeant ono mwakamala okumulaba olunaku lw'abalwanyi nga mwattu President amusuubiza okumuwa takisi. Yagambye njagala takisi. O President boda takisi. Nti takisi Kigege najongera nako nti Kigege. So ndi naye wano okuwayamu naye nate oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okumusuubiza okumugulira taxi. Sayinza okulaba Sergeant Baleke Salim. Naam. Mbuuliza ku Bannayuganda. Bannayuganda mwenna nsanyusa okubalaba, nsanyusi nnyo okuba nga mundaba nga bwe mwatwala obuvunaanyizibwa ennyo ne munjagala nnyo eggombe ku Heroes Day. Mwakuba enduulu ey'omwanguka. Mwana wattu ne bajenero bonna bakuba enduulu bajenero nga bali mu combat, full combat. Omanyi wakoze ekitabangawo bajeno bangi bwe batuukirira President balemererwa okusaba kye baagala. Ndiyo bababuuza oyagala ki? Muzeeyi njagala kulaba. Bana naagira njagala kulaba, njagala mulimu. Negwe wagambye takisi. Bannayuganda bannanga bandaba amanya nga bulijjo Baleke Salim Kibuli Stage or Taxi Park nga nkola mirimu gyange egy'obwa taxi era nga kano siyinza kerabira nvuga kibaluwa ekyo kibadde kinzita nnyo era nga kinyiga nga nkaaba amaziga ku mutima. Ekibaluwa ekyo kubanga ekibaluwa ekyo nfuna kanaana ate ova ewaka nga tomanyi nti oba onookifuna oluusi emmotoka yasuze enfu nannyini yagisuza efiiriddeeyo mu paakingi nojja ne weemagaza naye nga nkeera kubanga mulimu abantu abayinza okunkootinga ne bagaa nti oba oli awo yalinga takeera. NRA ekyenasooka ogisiimako amagye ag'ensiko NRA kukeera kukola kukeera kuyiiya munjiye ennungi. Munjiye ennungi kuba waliwo abantu abayinza okukikootinga omanye abantu si balungi abamu tikukeera kuyiiya kubba okukeera okukola emirimu gyegireeta ssente mu egy'emirembe. NRA yatuyigiriza okukeera okukola obuteebaka. Nakeeranga naye nga okeera nga toyina programu nti ngenda kuvuga mmotoka gundi oba munamba gundi oba mmotoka gundi wabula okeerawo ku bukeezi ssaawa 10:11 lwemba nkyereye 10 n'ezo olwo nkeereyeemu ngenda nga mpapirira n'okupapirira 12 naye ng'ojja kuvuga mu paaka kibaluwa. Naye Mungu n'agenda mbikkako omukono gwe obusubi n'anteekako omukono gwe ogw'ekisa nenfuna omulwanirizi ow'eddembe. By the way, nina abalwanizi b'eddembe bangi. Nina abalwanizi b'eddembe bangi abamufaanana naye ate ono yakawaŋŋamudde General His Excellence yakawaŋŋamudde mu lujjudde. By the way kumpi ng'ensi yonna eraba ensi yonna kubanga ne mu Amerika waliwo yakubye essimu. Mu Amerika muliyo abakubye essimu 4 nga banneebalizaako His Excellence okumpa emmotoka empya Kigege PSV nga byonna ku ebiri biwedde nvuga buvuzi. Yanneebalizaako nnyo bangi banneebalizaako. Olaba ne mukyalo ewaffe bankubidde amasimu nakati bakyankubira mu kyalo gye nzaalibwa gye nayingirira NRA Kachiri Luwero Triangle banneebaza. So yebadde entandikwa yange ey'okuweebaza Bannayuganda bannanga abansanyukiddeko ng'oggyeko abatono ennyo ababadde n'ennugunugu. Nange nalabyemu ab'ennugu tebabulamu ne batamanya nti oyo yaani avuddewo oyo
By the way, era njagala tutandikirawo wennyini kubanga abamu balowooza nti wasituse busitusi n'ogenda n'osaba president by chance. Abamu balowooza nti tolina na kye wali okoledde gavumenti eno naye president yakusiimye. Njagala tutandikirawo olina ddala ky'okoledde ggwe gavumenti eno oba ddala oli okukakasa nti omusajja ono mulwanyi mununuzi. Nayogerako mu ka TikTok mu ka YouTube akasooka nga nyambadde kakadoogo yenvudde wange munnange sikulwiseeyo mu bwangu obw'ekitalo manyi njagala nnyo okuyita mu bwangu obw'ekitalo. Nze najoyininga NRA nga nina emyaka 13 era pulezidenti eggomba ku hirozidde yambuuza wakuba mundu ki mu nsiko. Ne mugamba mu nsiko nakuba emmundu gye bayita SR bayonet masasa 5. SR bayonet ebeerako ekiso kye kyagiyisa bayonet. Kiso kiri era ekiso ekyo kirimu magnet bw'okigira okimenya ne kiddawo ekiri ku mmundu ne kitasongola. Bw'ogira bw'oba okisika kisongole kirimu n'akanugu kakola tu akanyuzi kakola tu kamagnet n'okikola di kibeera kigumu. Omuzungu yamanyi sayansi ago yakiteekamu. President yamunnyonnyodde emmundu eyo SMG bayonet. So bw'owaawa gikuba kitegeeza wali mu nsiko. By the way n'ennamba y'amagye njirina. Siri ku ruutu. Ennamba y'amagye ne sergeant ziranka zonna ze bwe baazimpeera kuba nze nafuna Lanzi Koporo kavi kamu nga 86 nga twakawamba. 86 nga nina emyaka 13. Ng'oli Lanzi Koporo. Lanzi Koporo. Koporo tebamuwa ku ruutu. Koporo tebagiwa ku ruutu. Ku ruutu be bano abaakayingira amagye tebanaba kuyiga kufunga mugu. Funguwa. Tebanaba kuyiga mfungwa mugu. Abe bayita bali ku ruutu baakayingira amagye. Mu magye baba bakamalamu ennaku 2-3 bakurutu. Kurutu tekitegeeza kuvuma. Amanyi abantu bakootinga. Kurutu kitegeeza eyakayingira amagye tekiba kivumo. Temunkootinga bubi bannange. Bakurutu abali ekabamba abali esingo. Bakurutu temunkootinga bubi munsonyiwe. Sikusonyiwa ate oba kyekitiibwa ekyo ekisooka oba lyerinnya lye basooka okuyita abo abakayingira. Mu 87 banyongera ranka eya koporo full koporo. Koporo tebagiwa civilian atakuba mundu. Mwana watu au naine emyaka 14. Ranka bazigabira abaana bwe batyo. Nze balina ensonga lwaki baali bampalanka kumukumu. Ekisooka nali mugezi nali smart nalina ebigambo ebinvangamu mu bannange nga tutudde nga tunyumya nga byamakulu nnyo mpaka nakati. Nali sinywa mwenge, nali sinywa njaga, sigala, saayina kitamiiza kyonna kyenkozesa. Kati ebintu bingi kwe basinziira okumpa Lanzi Koporo nga nina emyaka 13, Koporo nga mpezezza emyaka 14 mpaka ku sergeant. Sergeant yo wagifunira ku emeka? Sergeant nagifunira ku myaka 15 kubanga awo 14 bampalanka emirundi 2 banjagala nnyo. Ate nga ne mukuva mu nsiko ekikundi kyange mwe navira mu nsiko kubanga mu nsiko nali n'afande Jeti Mwebaze Musaasizi. Afande Jeti Mwebaze Musaasizi yayina ekigambo kye bayita empisa discipline. Jeti Mwebaze Musaasizi Mungu akusonyiwe ebyakusobako kubanga yafa. Kati ate Jeti Mwebaze Musaasizi empisa zezo nenzaagala nnyo, obuntu bulamu bwe nembwagala nnyo. Era empisa za Jeti Mwebaze Musaasizi nazoogerako mu ka TikTok manya mu mukutu ku programu eno eriwo kaakati mu programu yange yasooka. Era empisa ze zifaanaganako neza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mutahaburwa. Yoweri Kaguta Museveni His Excellency wemba njogera gy'oli
Ojuro fukamira. Ndiyo. Ndi muwombeefu kuba mukama wange. Mukama wange era obanga njagaza olutalo nga tetuli wano. Muvumeko ekigambo oba mwogereko ekigambo ekikyamu. Si mwana wana tikubanga yampadde emmotoka. Nze kubadde mwagala. Kati bonna babumpadde eri eno kadi yino ya kibiina. Kano kakano. Kasoma. Why Uganda still needs Museveni behind? Bichi? Behind. 2021 update. Ebitabo nabiri wano. Nkulaba. Ebitabo ebyo. Oli member mulamba. Membership. Ne kadi enkadde njirina eno ekyali na mpya. Enkadde yino. Eriye yaggwako. Enkadde yino omukyala yajoleza mu ngoye. Enkadde yeno, empya yeno. Nze ne bompa akawumbi. Simuwana tikubanga yampadde kigegi. Banji balina NRM neza NUP. Neze FDC. Nze nina ya NRM. Osangoli nga alina kadi za bibiina bina. Nina ya NRM, nze nina ya kibiina kimu. Ate manyi lwaki mbera na kadi zino. Nali mwana muto. Omwana omuto ng'omuyingizaamu ekigambo kimulookinga. Nina obutabo bungi. NRM Protocol Roadmap 2019-2021. Nina obutabo bungi wano bujjudde ebitabo. Omanyi obutabo buno nabufuna ntya? Buli we nagenda nga njagala okulaba His Excellency mu office ez'enjawulo nga bampa akatabo. Obanga baali bantestinga balawo bannaakayuzaayuza. Nze njuza omukulembeze wange. Ekisoboka. Nze njuza omukulembeze wange nkayuzeeyuze ku ddiiru ki. Ankoze eki. Yena waba alina kyankoze. Siyinza kupikinga gali amagezi ge yampa. N'okozesa ago. N'enkozesa ago. Genkozesa na kati gentambulirako. Yannyongeramu empisa. Yannyongeramu obuntu bulamu. Yandeetera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye yandeetera obutayiga njaga, obutanywa sigala, obutanywa mwenge, obutaba mwemakuze, obutayiga muze gwa bubbi, byonna ye yabintraininga kuba nali mwana muto mu nsiko. Kati oyo mba mukyawa taata muzadde. Ng'ogyeko kya His Excellency taata muzadde. So obufunzo bw'ekitala bagamba akatoma nti omusajja ono ddala alina kye yakola. Ekyo kiba kivaawo. Ennamba yange y'amagye. Tewawulira yagiwakanya? Namuwulira. N'agamba teriiyo abaali mu nsiko nga balina ennamba ya 10. Naye ate gwe baakubira essimu okuva mu Amerika eyo mu South Africa. N'abagamba wuliriza bulungi akatambi ke kazze emabega. Nagamba ennamba yange y'amagye am RA 104103. Ku namba 10 ezo. Nti teri alina 10. Tewali alina. So waliwo yali South Africa n'agamba nti wuliriza bulungi akatambya. Gwe baakubira essimu gwe sijja kwogera linnya. N'abagamba nti wuliriza bulungi akatambi kazzeeko emabega. Kubanga ennamba yange yali eri si yali wabula eri RA 104103. Kakati 104103 njifuna ntya? 104103 yalookinga mwana wattu ne mu mutwe. Engeri gye baazituwanga tukyali baana bato. Ennamba yange teyali ya 104103. Naye mu 86 etterekero lyaffe lyajja. Etterekero lyali ku Bulange Mengo. Ekizimbe kye bakiyitanga Republic House. Kituufu. Era ng'omukulu yali akulira ebyamaterekero ebyo. Bali bamuyita Kasiringi Meja Afande Kasiringi. Nawulira nti kati ennaku zino yawummuzibwa yakaddiwa omanyi baakula. Kasiringi yafa. Yafa? Sorry. Mungu nsaba amusaasire byamusabako. Kakati omukulu Kasiringi yali akulira etterekero eryo. Amasanyalaze yafa kano. Kati mbadde sikimanyi kuba nange nina ebiri mu mutwe gwange ebinsumbuwa. Ali mutuufu. Ate temumanya buli afudde. Tetumanya buli afudde mu nsonyiwe. Kakati mukulu Kasiringi oyo
yali akulira etterekero ly'ebiwandiiko eryo naye kigambye mbu amasannyalaze geekyanga ebintu byaffe ne bijja kakati awo mu kuddamu okutuwa ennamba baatuwaza 10 abaana bonna balina ennamba nto kati waliwo omukwano gwange bamuyita Mayanja yalina RA 00083 waliwo n'omulala RA 0089 kitegeeza nange nali mu nnamba ezo naye webyajja bagenda okuleeta ennamba endala nga batuwadde ennamba ennene bweti bwe nnannyonnyola mu puroguramu eyaliwo nga nyambadde kakadoogo waliwo n'olutalo olulala olunkakatitawoko ddala nabadde njagala lunnyonnyola His Excellency Egomba ku Heroes Day akakase nti omuntu gw'ayogera naye mupiganaje yenyewe olutalo lw'ekona kiraka His Excellency alumanyi bulungi nnyo lukyalina mu bwongo teluyinza muvaamu abatalumanyi tunnyonnyole kona kiraka bwe tumala okuwamba wano wonna mu kibuga Kampala Uganda yonna amagye gano ge twajja mu buyinza agobote titokero lutwa baziriyo simanyi baani beekuŋŋaanya ne baggulumuka nga bambuka eyo Northern naye baali bayitirivu bayina emmundu ziri zibayita 14 anti-aircraft balalo 4 nga buli mundu erolinga amasasi 28 bayina emmundu 4 buli mundu egadingibwa abantu 25 nga bali armed nga bayina ebyokulwanisa ze mundu 4 zigadingibwa abantu 10 mundu 4 ate nga mpya fe aba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni twalinga emitwalo 5 naye nga tuyina emmundu 2 ate nga nkadde kubanga twali tetunaba kufuna byuma bulungi naye kigambibwa mbu kigatto waffe eyabaketta obulungi mbu baalinga mu mitwalo 10 ate ffe aba Museveni nga tuli emitwalo ng'etaano kati ne bafuna ekifo we baasinziira tuli batono bo bangi ate balina ebyokulwanisa eby'omulembe we baasinziira ne bagamba nti kati wano we tugenda okuggwera eyeeyita omusajja ajja tusange wano tufaafaagane zidde okunywa ne omukesi waffe n'atuleetera bulungi information ne tubasalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu ebiseera ebyo nalina emyaka 15 egy'obukulu ng'okutte emmundu ki nalina emmundu SMG bayonet era nagigambye His Excellency wali okyalina nagigambye His Excellency Egomba ku Heroes Day nalina emmundu SMG bayonet SMG bayonet zazina emmundu polisi zeekwata ziriko ekiso SMG bayonet Chinese eyo gye nalina naye yali mpanvu nagimenyako ekigala ebeere nyimpi ereme kunsumbuwa ate ndi muto ndi kampi ne twasalako ssaawa 9 ogw'ekiro emitwalo 5 gisalako emitwalo 10 tulaba nti twali bavumu nnyo tulina emmundu 2 nkadde bo balina emmundu 4 mpya ziba ziwera essaawa 11 kitundu zigenda mu 12 essasi ne litandika emitwalo 5 gikuba emitwalo 10 emmundu yakabire weeks ezo naye ekyali wali Mungu yakimanyi era we baakubira ne kamanda wange gwe bayita Sizoomu Abati era bakamanda abo baali 3 omu baali bamuyita kati ennaku zino ali ku ddala lya Kano baba bamwongerako simanyi Kano Moses Kibirango agakare amatwale ge gali eyo matugga munda eyo emmundu we yavuga weeks 2 naye twamala ne tubawangula kubanga jjukira ffe twali mu buyinza ebisaawe byonna tubiwambye Radio Uganda wano we tuli ku UBC tuwambyewo ebifo byonna banka zonna zaffe nga baali tebatuwona ate training yaffe yali ya mutawaana nnyo era babatta nammwe babatta munnange era omuntu waakukuba ekikonde ne kikukwata
eroga yankubyemu ki buremu naye nga twabawangula kyonna kye kiri nti twabakola ki twabawangula ate training yaffe yali yamutawaana nnyo amagye ga NRA tuli trained tukuba essasi baaba tulina ro ate bakadogo twayina ro twayina omutima nga tukuba emmundu ate okuba emmundu n'okuyimuka n'oyimuka n'okuba n'enduulu ng'essasi linyooka kubanga jjukira ekikubisa kadogo emmundu ne ro ene mabega abatalina bizibu ti ate family obubuzi bwange ate ndeseyo maama taata ebyo abatabirowooza kituufu oba oliwe era nga natandise okuba emmundu kati ku training gye nnina mu mutinga wano oba wana wali obuti wana wali ebiyumba His Excellency yamanyi obukodi obwo omanyi Saabalwanyi oyo wemba njagala His Excellency neewombeeka abamu no baatugambanga nti alabika ye teyakuba na ku ssasi n'ekigumba mu lutalo lw'ekigumba yaliwo abamu bwe baatugambanga olutalo lwa Konakiraaka lwaleeta buli muduumizi wa ku ntikko yenna eyaliwo yenna lwasomboola abaduumuzi bonna era mu biseera ebyo ng'oggyeko battalion yali gye nava nayo mu nsiko KW 28th battalion yajja eti mwebaze musaasizi nga nva mu nsiko mu biseera ebyo Konakiraaka nali mu 39th battalion kubanga baali bamaze ozimenyaamenya nga bajenze 39th battalion nga barracks gye nalimu gulu mu bendo bende eryo 157 brigade yali etutwala mu bendo lya gulu Northern nali nga nali mu 39th battalion ng'agikulira bamuyita Reuben Ikondere Major Reuben Ikondere bambi naye mungu amusaasire taliiwo amusonyiwe byamusobako naye yafa bwento olutalo olwo lwendunyumyako nga mumaliriza olutalo olwo lw'Konakiraaka olukakasa nti ndi mupiganaje ile yenyewe Bareke Salimu senior driver Kibuli Otex Park mu 39th battalion Reuben Ikondere bamujjamu badzaako Kano Seruwanga Ruwanga ne His Excellency amumanyi Kano Seruwanga Ruwanga Kano Seruwanga Ruwanga bambi naye yali muntu mulamu nga wa kisa nnyo era ekisa kya Kano Seruwanga Ruwanga kifaanaganako ekya His Excellency. His Excellency alina ekisa si mwana wakuba nti yampadde emmotoka. By the way njogera nti yampadde emmotoka yansuubiza sinnagifuna emmotoka eyo kankaleete nako kankajjeyo emmotoka yange sinnagifuna nandazze nnyo naye emmotoka yange era afande Meja Agaba ne afande PS permanent secretary mumpe motoka yange saagala kundwaliriza lwaliriza tebyetaaga myezi kundwaliriza njagala genda kulima by the way oba ekyemotoka tunakituukako tugenda tuukawo kunjagala genda kulima kubanga kati sikyakola nakola kwabadde ngenda kubuuza fakiti ndowooza tugendaawo wennyini nti bwe baakusuubiza emmotoka kyekyazzeeko otyo tugendaawo ku kyemmotoka kembadde nninze era kyekikuleesere bwe bansuubiza emmotoka nga mmaze okwogera nga bwenvuga ekibaluwa nfuna 8 His Excellency kyamulumye nnyo nalabye ng'alina obulumi si ye yekka ne benzize eŋŋamba kati nga Lwabuyiiyi Lwabuyiiyi oyo bamuyita Lwabuyiiyi Fasters kubadde ogamba bulijjo bwe tubeera mu miitingi aŋŋamba nti nja kufuna Lwabuyiiyi oyo mwagala nnyo ayina ekisa ate pasita ayina ekisa kiringanga kyabano wammanga kiringanga ekyafande gyeti mwebaze musaasizi kiringanga ekyafande Kano Seruwanga Ruwanga kiringanga ekisa kya Lwabuyiiyi kyayina kiringanga ekya His Excellency si mwana wakuba nti yampadde emmotoka wabula His Excellency ayina ekisa ate ne bali bempanyi bali ba afande gyeti mwebaze musaasizi mungu amusonyiwe byamusobako bambi yafa afande Kano Seruwanga Ruwanga mungu amusonyiwe bambi naye yafa bayina ekisa tebalina kye bampa naye nga baafa dda kitegeeza nti ndi
ku mukutu omutuufu ndi ku kibuye njogera ebituufu njagala tudde wali Lwabuyi naye alina ekisa Lwabuyi oyo bwe twajjanga tusisinkana mu meeting zaffe ez'abakadoogo Lwabuyi ng'agamba ojja kufuna eyiyo kumbe yali enjo wange enjo malayika ow'ekirooto kyange ng'alina byaloota naye nga ndowooza tayagala biŋŋamba ye mmotoka eno kaakati His Excellency gye yampadde gye sinaba kufuna naye muyite mu bwangu kuba kati nkubuuziza nti kyekyaddiridde awo ekyaddiridde yalagidde bwe yalagidde ekyaddiridde endulu zaavuze nnyingi ekidala awo nawonawo ne wakwata omuliro mwana wato okumanya bansanyukiddeko nnyo ne ba general we twabadde tuli omanyi bazimbye tent fe twatudde wano mu executive bakadoogo kumpi ne ba general bakadoogo ba veteran bakadoogo ne tutulana kumpi ne ba general bakubye mu ngalo benanga bonna babaddewo bakurayije IGP omupya bonna ne bakuba mu ngalo ekidala kyonna kugamba wali wonna ne wasaanikira enduulu nga president ampadde ki emmotoka naye sinnagifuna bamala ujipa nti nkugulidde kigege empya baleke salimu njigule omukisangu wadde salimu yekka abalala temunsumbuwa omukisangu wadde salimu yekka nabaddeko enneema y'obwa Katonda okumpa omukisa baleke salimu zekka His Excellency n'akyesanguza mu lujjudde ku TikTok YouTube biki ku radio zonna amawulire gonna mpaka nakati bakyabizza kituufu awo ekyadiridde nagasse mbonaabona gye mbonyeebonyeemu nga ndi akakomando nengatta ennaku ebadde embuyaana nengatta empengereza ennalyanga mu nsiko n'enkuba eyankubanga ng'emisota gye tuyita ku lubuto byonna nembigatta nengatta ekisa ky'obwa His Excellency kyampadde n'ekisa ky'obwa Katonda amazega ne gayunguka nakabyemu ne bampooyawooyaawo manyi wabeerawo bali basiteda bawooyawooya abantu nga ffe ne bantwala owa PS mukyala yabadde munyarwanda naye baŋŋambye si munyarwanda nasanze awandiise erinnya lyange baleke nansaba ennamba z'essimu ne mugamba nkuwe ya Airtel oba ya MTN naŋŋamba mpa zonna naye nga sinabazimuwa namuwooninze mami nsonyiwa okuwooninga kubanga nabadde mpunzeemu sinze nakuwa ekitiibwa ekyo kya PS eyakuwa ekitiibwa His Excellency Meksharuti uno mulina ne wano kano nako nkayina n'ensonga yaako kano kaakati namugambye nti ŋŋenda kuwa ennamba zange ez'essimu naye mu State House mufunye ekizibu nti kubanga nze sitya masasi sitya kibooko bwe munankola bino by'amakoonakona bye mukola abantu ne batuuka n'okufa nga tebafunye kirooto kyabwe tebafunye mukisa gaabwe nze si bwendi era saagala makoona mugimpeerewo mu bwangu n'agamba ssebo ŋŋenda kukubira essimu zino z'ogenda okumpa mu bwangu obw'ekitalo ebyo tebikyaliwo byavaawo ne ŋŋamba amiina ne muwa ennamba zange ez'essimu 2 nasose na ya Airtel 0758 67 3358 ne muwa ne MTN 0787 57 9391 nenzimuwa naziwandiika ne mugamba nzikuwadde ne mugamba n'ekirala tubawa nnyo amanamba gaffe ag'amasimu mulina we mutusanga nze ekola mu ofisi ya pulezidenti n'olaga ne kaadi naye temulina kyemutukoledde temulina kyemukozeewo temundingisadingisa nze ndi stede era mbadde nsaba PS mukama wange PS simanyirankayo ne Meja Agaba Meja Afande Mikusaruti Afande
Manyi mba njogera ku bakulu ba NRM oba ba UPDF. Mbera muwombeefu gye muli olw'ensonga muli bakulu. Teri bukulu butava eri Katonda. Katonda yabalagidde baba we si bonna nti bakulu. Meja Agaba nimekushariuti mimi RA 104103 retired Bareke Salim Sergeant Kibuli stage. Mukole ku nsonga zange. Meja Agaba wamulabyeko. Meja Agaba saamulabyeko olw'ensonga. Bonna ulide president gwagamba. Begati PS. Meja Agaba. Meja Agaba enamba yange y'essimu eri 0758 67 3358 eya MTN je nawadde PS permanent secretary eya MTN eri 0787 57 9391 Meja Agaba neera ali wansi wa PS era bangambye enamunonyerezaako katono nnyo si mu bubi saamunonyerezaako mu bubi afande Meja saakunonyerezaako mu bubi taata nakunonyerezaako mu bulungi ne baŋŋamba vice woono ali wansi wa PS permanent secretary naye ekyomukisa naziwadde ate permanent secretary namba z'essimu ezo kaakati mu mbeera eyo kati gwolinze kasimu ninze kasimu naye ate era oba wa Meja Agaba PS oyo naye muntu ŋŋanze ne Meja Agaba naye muntu ŋŋanze bayinza okwerabira kyova obajjukiza mu bwangu bwekiro kati n'okubajjukiza kaakano akantu kankakubulye mukama wange presenter okubajjukiza nze nkimanyi nti bantu beerabira okubajjukiza nkimanyi nti balina emirimu mingi egibasumbuwa ate n'ekirala ne gye mbadde nfuna akanaana kano mukawulire bulungi bannanga abalabi ba programu eno ne gye mbadde nfuna akanaana oli yansazeeyo n'agamba kale katulabe we banaagimuweerawo mu bwangu agenda na kufa enjala oyo bafunyemu engeri y'obulugu n'ennugu tumanyi nze mbadde mbabeererawo nga nvugamukko nenvugamu bali eri bakuba matatu emmotoka bali eri bakuba matatu nze ndi mu kuvuga bali eri bali ku bisiike nze bobacapira substitute nze ncapa bangobye gye mbadde nfunamu akanana bangobye kateebereza ku Sande saakola ku Sande nga 9 twali ku Erozidde saakola ku Mande saakola bango byakanaana kansazeeyo ku Lwokubiri saakoze nabadde mu bibanda bya mmotoka eyo nga ndawuna nkola save ndabe nakoze save y'amagezi wadde tebanaba kunkubira kasimu bagenda okugulira anti wuliriza mpitaayitayo ng'omugezi in fact bo bagenda kutuusaako butuusa ekiwedde naye tekiganda kola save gulo saakoze eyo mpitaayitamu eyo mu bibanda by'emmotoka eyo ennakawa nga bwe nayogera egomba wazirabye nga gye ziri Kigege waliyo Kigege ze bayita tube Kigege ze bayita tube naye wali Kigege gye nasiimye neŋŋamba ya Rabbi Mungu njeetike ku mutwe njitwale ng'enyiri omanyi njagala nnyo ebya smart ebiyonjo njeetike njibbe njitwale njikole ki neŋŋamba akangumiikirize naye ng'ojula okubirawo akasimu si PS tewamusaba simu ye samusaba simu esaaji musaba naye nja kugifuna wonna busuula awo essanyu lyali lungi n'amaziga ge ligye nakaaba naye nkano nkaddamu onzikiriza nkaddemu presenter mukama wange PS mukama wange Meja Agaba afande Mimekasharuti afande mukama wange Meja Agaba munyango yirize kuba kati ku Erozidde saakola ku Mande emmotoka bansalayo gye nali nfunamu akanaana ku Lwokubiri mbadde nkola save mu bibanda bya mmotoka anti nga ndeeta olugezigezi naye nga tekiri mbwa haramu olwaleero nina wendi wano ku ka interview kange Meja munyango yirize nkole nasambu kati mumpe enkumbi yange ngende nnime season egwako n'emyaka giyita there is no time to waste olaba bufaananyi kano akafaananyi kano kankogereko kalaba
His Excellency kakadde nakatereka 2017 nkogereko ndowooza mukama wange 2015 abalowooza nti oba navudde mu buliri nebaka nensaba His Excellency emmotoka 2015 His Excellency twamusanga Karamoja Bakadoogo 2016 twamusanga Masindi Bakadoogo 2017 twamusanga Singo waliwo n'ogupande gunene nga gusoma Singo sub country Dwaniro 2017 sub country county Dwaniro 2017 naye 2017 oyo namufunamu obuzibu butya nze navuga Bakadoogo genda ku mukolo ogwo 2018 twamusanga Gayaza 2019 twamusanga Kitigumu kati awo mba mazeeyo sija genda wala nnyo naye 2017 namusangamu obuzibu nze navuga Bakadoogo ebiseera ebyo nalina omulimu nga nkolina omuntu gwe nkolera mukama wange nga musasula ssente emitwalo 6 buli lunaku naye bwe nakomawo bwenti esingo kubanga ne ssente z'essingo era nazo Bakadoogo bampa bateekamu amafuta Bakadoogo bannange ne bampa n'ez'olunaku. Wali ovuga ki? Nali nvuga Kigege. Okay. Bali bagiyita Kigege namba kale sijja jogera envudde mu mutwe. Kimala Kigege. Nali nvuga Kigege. Naye bwe nakoma w'essingo mukama wange n'ayomba nnyo era mukama wange oyo nakati tukyali naye. Wali ku stage. Okay. N'agamba ng'otwala otya emmotoka yange mu bikolokolo byammwe by'ekisiraani ebyo bitaliimu makulu. Okakana emmotoka nali ngitimbyeko obupande buno 2017 nali ngitimbyeko obupande buno kalabanga kagamu kumira era ne gamu ono omulaba kumira nali ntimbyeko manya kufaananye kano nakaagala nnyo awo mwe mwandira bidenti His Excellency simwagadde nti kubanga mpadde emmotoka n'omuwaana namwagala nnyo alina kye yatuteekamu mu mitima empisa so mukama n'akabambulako kumira mwe nali mbutadde kuno bwenti n'abusuula eri nembulonda nga nokkaaba nembutereka neŋŋamba lwe ndifuna chance His Excellency nampa emmotoka eyange nyagikola byonna byenjagala NRM so ekulinze nembutereka nembuga we ndifunira chance obupande naye kano kakaddiye gyebuli eri mu tugenda mu campaign ojja bulaba nyakateekako nga njirina era nsaba Allah bana PS munyanguyize ebyange PS mejagaba afande sikyalima njagala kulima season engwako neera bakyali tebannaluwa kubanga twakava ku Sande leero lwa kusa kamessage ako kajja batuuka bulungi tebanaba kulwawo ekinkoze obubi kwe kugamba nti ate bakugobye nti bano nti ababadde bakozesa gyofuna akanaana nakyo nakoze nange agoba agamba akuwa nsonga ki talina nsonga alabika yatidde okumpa ensonga nawe ogenda kufuuka mu boss ate n'ekirala abantu bagize nnyo bandabye nnyo ku mitimbagano balina emitimbagano smartphone ezo bali badde bakozesa bukozesa bawawadde nnyo bayeredede ne basaakanya nnyo bannanga bali ku mitimbagano mukendeeze okunsaakanya nafuuse serebu nnyo bansaakanyiza amasimu naye ndaba tonnaba na kujja mu saati t-shirt ya gye wabaddemu T-shirt eno ebiseera ebimu batugamba nti bw'okwata kabaka Ssaabasajja mu ngalo abamu bagamba nja kumala wiiki nga sinaabye engalo abamu nga naawe oyinza okuba naawe ekisebo kyokoze n'akakofiira kankajengo nabadde bwenti ekinyambaza akasaati kano nange His Excellency nange ye kabaka wange nange mwagala nga Abaganda baagala kabaka waabwe kyeyankoledde ne kabaka yennyini mwagala naye ete ebintu waliwo ebisinga ku pinni waabyo buli omu abaako n'omuntu we kano akasaati lwaki nkazizza kajjeyo bulungi ekifaananyi kiri ekyegpenja gomba kajjeyo ekifaananyi bulungi ekyeggomba kyekindeeseza akantu kano kajjeyo ekifaananyi n'omutwe ndowooza babandaba bulungi
kajjeyo ekifaananyi kikanyambazza. Ate era singa si nsonyi n'abantu kunjerega oba kunsekerera nandikayambadde nga tekava ku mubiri mpaka kukutuka. Mpaka kuwa motoka yo. Abataagala movement banonye bibanja walala. Njogeremu nga mukama wange. Walikambadde. Nandikambadde mpaka kukutuka. Nayo ensonyi n'omukyala ekayinza okunvuma. Tojjamu kantu oli mukyafu bw'oto katandise n'okuwunya. Naye nandikambadde paka kubanga nazaaliddwa. We kati essaawa eno bwe bansimba Kigegge nga bwe baŋŋamba nti bagenda gireeta ey'emiliyoni 2. Naye banguye taata kubanga tekirina kye kyetaagisa. Amaanyi weegali ag'okugimpa mu bwangu. Sente weeziri President bw'aba alagidde. President ayinza kuba musiru nti ndagidde. Nga ng'eggwanika kkalu. Bajjayo babala bubazi wali. Bagira bugizi bakomba ku lugalo kiki. Nendooza tulinze budget y'enkyegwe. Budget yankya? Budget yankya. Kati budget bweggwa. Kati President alina sente z'alina owaaka abantu. Zensuubira nti keekalinze. Weebale kukampa kubanga mbadde mpulira omutima gutandise budget bweggwa bweti ng'okusaasaanya kutandika. Budget bweggwa naye bweba tennaba yaddi yankya enkya lwakumeka Lwokuna nga 13 awo ndaba baleke Salimu atuuse okwata engege ye. Kati olaba akanaana ako sikyakafuna kyennakoze kikomando owuli akakomando kyennakoze nengenda mu dduuka waliwo edduuka lyengulako ebintu nga nfunye 1000 mukwano gwange namukwanako omukwano nampa emitwalo 5 n'agimpola si mu bubi namunnyonnyodde ne mugamba embeera si nnungi nampola emitwalo egyo nengisimba omukyala bw'oba omaliza ombuulya mukama wange genda maaso saagala kukutukako nze njagala kuwooli gwe genda maaso nenjiwa omukyala emitwalo egy'etaano ne mugamba mukyala nti gikekkereze n'abaana nze ne bwe sibaako okweja emitwalo 5 ndabe nga gitutwalatwalako omwezi ye omukyala n'agamba emitwalo 5 kuliko kasukaali kuliko ki ne mugamba munnange kekkereza kale mugende mujja kulyanga kakomando nze nga siriiko kweja 5 kati simanyi mukyala nenjimusimba mukwano gwange wedduka yagimpoze yeeyamye okunjira okumpa ebyebbanja mpaka nga ntuuse ku makula naye ne mugamba saagala nnyo mabanja gira naye nga yampadde 5 simanyi oba omukyala nagikozesa myezi 2 taxi eno bwebezze ruutu ki gy'ogenda ovuga ogenda kuvuga ovaawo ddawa takisi eno ngenda kutuula ne mukwano gwange omuwabuzi wange nga tuteesa naye nga njagala ku luguudo lwa koolansi saagala ebeere ng'erinnya ku ttaka ate his excellence atuyambye nnyo koolansi amukozi President alina byakoze si kumuwaana bwanyi tukola yampadde mmoloka ekyo teri awakana enguudo bweziri eza koolansi kuyinza okuteeka takisi yange zobola okukwata Gaba Road zobola okukwata Entebbe Express nenkolereko bazawe n'Entebbe baŋŋambye bw'oleeta emmotoka eyo empya gireete wano ku Entebbe ate ku Entebbe kuliko mukwano gwange bamuyita Abiora ye chairman Abiora chief Abiora mukwano gwange nina emikwano gwe kati obadde ovuga wa nze ndi ku kibuli wano DMC using a motor which is not good in condition ebikadde DMC dangerous mechanical in condition second stage simanya ebyo 15 muwaire vamwa teka ebyo bi DMC mwenfuna akanaana naye bambi binkwatiridde akanaana ako emwesinga 0 bimbeereddewo kituufu wakuba kati babingobyeko waliwo emikwano egiri mu America ne wabaawo emikwano egiri mu Bungereza ne wabaawo emikwano egiri mu Uganda wano engeri gye sinnaba kuba bulungi mwakubye amasimu mangi naddala emikwano gya muno mu Uganda mwakubye amasimu mangi emikwano gy'omu America South Africa mwakubye amasimu mangi
nga munsanyukirako olw'ekkula lye nafunye ery'emmotoka wadde nga sinaba gikwasibwa naye nga bajja ginkwasa njagala mu bwangu era presenter ayina engeri gya mpaddemu ka lecture budget yanca wiiki eyo ejja yandiba mu 5 ndi mugumu angumizaamu ako naye nga afande agaba afande PS mbalindiridde mu ssanyu lingi nga munkubira akasimu era mbasaba muleme kwerabira kubanga omuntu yeerabira bwe muneerabira nze sijja kwerabira bwe muneerabira nze sijja kwerabira era ne afande PS namugambye nti mufunye ekizibu kye mutafunangako kuba nze sitya masasi sitya kibooko bujja kuba mulyawo nga mwerabidde nga mpaganya ku mulyango awo kibooko zindya nyingira mu state house oba Ntebe oba Nakasero kibooko zindya nyakola n'obukodyo bungi nnyo okola nga nfuna emmotoka yange eya halali ogw'omukisa Mungu yampadde omukisa bera n'essuubi kubanga president tasobola kulagira bw'atyo president his excellency wemba njogera neewombeeka muntu mukama wange oyo okubira ddala mu nsiko NRA Bushwo so kakati kembadde ngamba kaakano abalabi ba Yugi updates nga we mwansanyukiddeko mu kufuna kigege mu kufuna emmotoka empya kapyata taxi kapyata munsanyukireko nno mumpe smartphone sinaba kufuna smartphone sirina ugenda jigula mu taxi ati kati ndabanga ataakiriwa kugamba omululu gundi bubi obudde bugenda butambula smartphone naye nsabye bingi bimpitako naye nsabye balabi ba Yugi updates mu America mu South Africa mu Uganda ne mu Uganda bayizawe tulinamu abagagga kakati mu Uganda mulimu abagagga bayizawe bayinza okuga nti atuwa akawunti ye oba enamba y'essimu enamba y'essimu sina akawunti by the way enamba y'essimu kwoteeka mobile money eri 0758 mukaaga musanvu 3358 mobile money kwendi ne 0787 57 3 mwendemu essimu ezo ku mobile money kweziri ngule smartphone bingi bimpiseeko ndi wala nnyo naye nga tebimpiseeko nti oba nkyagala wabula akantu kano omuntu afuna akanaana so yensaba yange abalabi ba Yugi updates enamba yange y'essimu yeeyo n'abalala bonna abaagala okumbuuzaako nga tebankuba lwali olwali sirwagala okunjeregajereka okwo sikwagala siringa his excellency wange kuba his excellency yagamba munjerege byonna naye temuteekaamu mukyala wange kati his excellency kitegeeza nti muntu mulamu bannange abalabi ba Yugi updates amanya nga bulijjo baleke Salim mwebale kunsanyukirako nga his excellency ampadde emmotoka gye sinaba kufuna ekyo nkiruma nkikakasa sinaba gifuna naye nga ngenda gifuna mu maaso awo nga budget yankya ewedde ndowooza ngenda gifuna insha Allah mbaagala nnyo bannayuganda bannange mbaagala nnyo mwebale kunsanyukirako kubanga enduulu eyabadde eggomba nga his excellency ampa kigege gye sinaba kufuna nga naye nyagifuna nina essuubi nti nyagifuna wentuuse nja kugifuna era nsaba Meja Agaba ne mukama wange Mesensi Peace Permanent Secretary nsaba Allah abaleme beerabiza mumpe mmoroka yange era ngirindiridde mu ssanyu ate temulowooza nti bwe nnaaba ngifunye ngenda givuga ntomera abantu nkyamuke nnyo nze nina amagezi siri muntu wa kucamuka nina amagezi siri muntu wakola ki wa kucamuka ntumirayo bano wammanga ababadde ensonga enkulu okutuuka ku makulu g'emmotoka eno gye sinnafuna nga naye bagenda jimpa mu maaso awo
njiraba ejja njiwulira olusu lwayo njiwulira ejja mu maaso awo njiraba ntumirayo wano wammanga omu pulezidenti afusse nnyo ensonga pulezidenti mukama wange Kisubi mpaayo ku bugalo mukama wange mashallah nsaba mukama akuwe anti mundu SMG zennakuba ndiyo NRA bushwo sinanywa kachai naye nga ndikiriya kale ndiyo ntumirako mukama wange nebaza mukama wange Kisubi ono presenter afuse ensonga owokubiri gwe nebaza Fasters Rwabuyiyi Fasters Rwabuyiyi we mwogera His Excellency amumanyi lecturer KIU naye kakati bamusukuma guru Fasters Rwabuyiyi kadogo bimesharuti wewe Fasters Rwabuyiyi owokubiri gwe nebaza afande Edrick Rwabwogo amawulire gamutuseeko mbu yasanyuse nnyo afande Edrick Rwabwogo abasinga mumumanyi Edrick Rwabwogo mukoddomi wa president oyo naye yasanyuse nnyo era mbadde musumbuwa nnyo buli lwatumiitinga bakadoogo afande Edrick Rwabwogo nkutumidde webale kunsabira mu kintu ekyo mwoli nnyo nkumanyi bulungi nnyo afande Edrick owokusatu oyo wemba mutumira His Excellency nsonyiwa okuteekaawo makkati kati naye nga sanyu His Excellency mimesharuti wewe kigaro His Excellency unaona hii hapa kwanza subiri unaona His Excellency nkutumidde nnyo why Uganda still needs Yoweri Museveni behind nkisija kamalayo beyond si beyond so kakati beyond His Excellency nkutumidde nnyo webaleke wankoledde ekintu ekirungi onzikiza kwata kasimu kayinza okubanga kamotoka kandabe si kamayina kamanya sebo kwata bismillah alo emotoka teko alo kali mukama wange nawe je bani ono nina program je ndiko mukama wange motokeze nina we ndiko motokeze chichi akanamba kama simu nkaba wadde njagala smartphone abalabe ba UG jibalekere tuve enamba yesimu abalabe ba UG updates ngamba saba smartphone eri 0758 yabajaga mu musajja guba wadde taxi number atasaba smartphone sinabajijira naye bintu bimpitako motoka ya milioni 2 osaba ebintu bimpitako mukama wange akanikane yambiso mukisa gwa UG updates kane yambiso mukisa gwa UG updates oli president eno UG oli president ate eno UG kati ndi kubalabe ba UG updates itamu esimu yange eri 0758 0758 67 mukaga musanvu 33 58 58 nendala ya MTN eri 07 87 57 9 musatu 9 mwemu eyereta manya ga mukyala wange kubanga mukyala wange yajimpa line eyo yayita gikozesa naye eri ya Airtel ereta manya ga Bareke Salim neyanziza neyanzege bakadogo akatalekeka nkalete walika navaayo bulungi bakadogo bagamba His Excellency bakadogo bagamba wali ba office za wakadde noba kyalirako ba noba kyazaako mu state house Nakasero mu state house Entebbe oba Kororo ngabo wakyaza abamaduka badriver ba taxi n'abalala thank you very much abanda abayugi nasanyuka nga munkoledde ku kyange Wanonya
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.